Omukyala wuuyo oyali mu ready gwenjogerako munnange akwatiddwa poliisi. Ye mukyala munnange yalabikira mu katambi akasaasaana ku mutimbagano ng'abbye omwana. Omwana no yamubba ku kanisa ya Bishop Livingstone Kiganda. Kakati munnange omukyala ono yatuma obwana bwali bubiri n'alyoka abutuma babeere nga bamuleetera omwana ono gwe yali abbye. Okitegeera no mukwano ng'era obwana buleeta omwana ono era akatambi kalaga nga asitula omwana ono n'atambula n'agenda. Abazadde b'omwana nga batandika kunoonya mwana ono. Omwami ng'atandika kugamba bannange nze sina mukyala bbali. Oba oliawo n'alirowoozeza nti no yantwalidde omwana. Sirowooza nti no munnange nina omuntu ampalana. Oba oliawo munnange yandibanga ye yantwalidde omwana. Kakati munaye naye nga bimusobedde. Naye munnange amawulire amalungi gali nti omwana ye yalabise era n'abeera nga addizibwa bazadde be era nga n'omukyala munnange yali abbye omwana wuuyo awo yali mu reedi. Ekibba baana yo yali mu reedi mukwano. Akati twagala tukuwe poliisi ebeere nga munnange eyongera okukkaatiriza ku nsonga zino. Tubuulire munnange omukyalo ono bamusanzeewa era munnange biri bitya. Katubeere nga ate tukuwa akatambi kano nga poliisi ennyonnyola naye nga kikakasiddwa nti omukyalo ono yakwatiddwa. Abakyala babiri bona ba sisters Namanda Agnes Nalubiri Agnes ne bagenda ku church nga bagamba balonze omwana mukulu. Ngeri gye batuse ku church ne batukubira simu oli Kampala ne bagendayo. Tusooka ekifaananyi akatambi gye tulina nga kalaga omu ku bo Eyabye Omwana naye nga badde bakyagamba ki nti ffe twalonze bulonzi ki omwana mukulu. Tubagalira leero ku makya twakedde twabuza ebibuuzo batugulire kiki kye bamanyi. Ye Nalubiri Agnes navayo mu lwatu n'agamba nti nze naabo omwana ne tumulaga akatambi nakkiriza nakakasa mu katambi anti ye yali muki mu katambi ako. Kati twabaguddeko omusango gw'okubba omwana. Tugenda kukola fayiro yaffe tugiweereze omuwabi wa gavumenti. Mu mawulire amalala Gravity omutujju munnange takkiriza onaganya okukkiriza nti no mbwe ekivulu kya Mikie Wine bwe kyasinga ekikye mbwe ekikyera tekyaleeta nnyo bantu bangi mbu Mikie Wine yamusinga abantu ebyabiganye. Agambye nti ku mutimbagano kuli abataagaliza mbu teemu ziri ku mutimbagano. Kaakati nno Gravity omutujju avuddeyo n'alyoka agamba nti g'amazima amatuufu ekivulu kye tekyajjuza nga bulijjo wajjuza. Naye ate ekyokugamba nti Mikie Wine munnange yamusinga abawagizi ekyo mulimba akiganye. Avuddeyo n'alyoka agamba saagala mulowooze nti no munnange twogera byaffe tugenda kubeera nga tukwa Gravity omutujju. Kaakati munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti w'okwata abantu abaali emunyonyo ku kivulu kya Mikie Wine mbu n'olyoka obateeka erugogo mbojja kulaba nti munnange abantu abaali ewa Mikie Wine baali batono. Era n'agamba nti w'okwata ababe n'obatwala munyonyo ewali ekivulu kya Mikie Wine mbu awo ojja okutegeerera mbu ate ababe bajjuza ekifo ngamba ababe abaali mbu erugogo mbu nga bajjuza ekifo ate ng'abalala bagobebwa ebweru. Bati bwavuddeyo n'alyoka agamba katubeere nga tukwa Gravity omutujju. Ewa Mikie Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yalinayo nga Mikie Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi ye aba yafuna tuba tutyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gy'ayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity eri politics engeri gyagudde mu ndongo
n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona fulaga awage naye bino kitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal ba Maani oba Maani City tekitegeeza mbu esobola Maani oba Maani City bega timu nene esigala nnene otegeera osobola nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaliya ye yonna naye tekitegeeza musi wa kane kali jange kyatuuseewo bange ba celebratinze naye tekinjigyako mu esimu yalina gikendeeza ekyo tekinjigyako musirimuka ndi muka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera obumu gwatagaddemu naye still sigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo. Yes, era nga tukyali ewa Gravity omutujjukira nti leero atuuziza press conference oba munnange ayise bannamawulire abeere nga abannyonnyola oluvannyuma lwa concert ye eyakaggwa. Kaakati nno avuddeyo n'alyoka yanukula Balamu. Jjukira nti Balamu yavuddeyo n'alyoka amugamba nti nkubanja n'okubanja kubanja ssente zange empitirivu. Kaakati woddaawo olyoka oyogerere bubi bizinensi yange, ekyo tekiba kirungi. Era munnange Balamu n'alyoka avaayo n'ategeeza nga munnange we yabadde tasobola kuleeta saawundi olw'abantu abatono mbu abantu babadde batono era n'ebirala mbu saawundi yabadde amala naye nga Gravity yabadde mbu nga mbu abantu bamumazeemu amaanyi n'atandika okwekwasa. Oyo ye Balamu. Kaakati nno Gravity omutujju naye amwanukudde agambye atya katumukuwe kali Balamu ye waaba alaba nga saawundi ye yali mulungi naye bw'alowooza abanga nali sigwana saawundi mulungi ebandowooza nga minisita naye kyenayogera ensi yonna yali ekiraba saawundi yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriiko emu ya sayidi emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuuka ku stage nemali dakiika 2 nga tekuli saawundi nga teyogera kati omuntu ng'oyo ng'ate wabadde omunoonya enkeera ya show before show omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tafiikinga ssimu wavayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde n'omuleka nga Balamu ayogere naye nga saawundi ye teyali mulungi sijja kimenyaamu sijja kirumamu yali alina okukola omulimu gwo gumusasuza byakole oba nze ninamu abantu basirina kuba nsaamugamba njagalamu abantu bwe bati bwogenda kubira abantu bwe bati yaziramuga jangu leeta byuma tukole ne musasula okitegeera ati so ekyo waba agamba nalina abantu batini nalina ki ekyo kiri gyali yali alina okupresentinga nga bwalina okupresentingira abantu so that n'abalala abalabye saawundi bagambe nambazi ntini naye ate saawundi ya Balamu nnungi saawundi ebadde nnungi nambazi zibadde ntini kitegeera kati so Balamu sina kyemwongerako kirala ekyo buli omu yakiraba mu mawulire. Era nga tukyali ewa Gravity omutujju munnange ono avuddeyo n'abaako byayogera avuddeyo n'abaako byayogera ne bino nabyo katubeera ate nga tubikuwa. Eddwaliro ndikola ndiriko eddwaliro ndiriko era muzeeyi Museveni yampayo ne contribution lwakuba tennatuuka naye nga njagifuna eddwaliro ndikyambuze eddwaliro si ttooyi mbugira giro olaba nene ennyumba eyange enyini sinnagimala kitegeera kati eddwaliro si kyekintu kyogenda ozimba paku kitegeera naye nga nayo jatuuka olija kimaliriza inshallah Mungu ng'ayagadde. Bwe tugendako mu mawulire amalala, Catherine Kusasira ekisi wa Bindeeba oba yaliko mukyala wa Bindeeba oba yaliko oba yaliko sweetheart honey darling wa Bindeeba ennaku zino kyeyeekola wadde bamuyita ndiboota mama mundiboota ye mukwano si mwangu dansi ye akyamuyina naye jjukira ono yavuddeyo n'alyoka ateekayo concert ku lunaku lwe lumu ne Spice Diana tunaabiwulira naye ekyo si kye twagala okuyisaawo. Munnange mukyala Bindeeba oba ex wa Bindeeba afuuse ensonga ku mutimbagano buvidiyo ku buvidiyo nga woli mu kumulabaawo munna naye abaana mu comment section nabo tebatudde bamuli bubi
abamu mbu bannanga n'abatya abamu nti bannange tebinyumye mbwa abamu nti bannange yakula bubi bannange bannanga bana ku mutimbagano bo tebali bulungi Catherine Kusasira munnange yoyo Catherine Kusasira ennaku zino ku mutimbagano kye yeekola anti concert nayo munnange esembedde kati ayagala okubalagako biki byajja okukola mwami binde bandooza tebo anaagula wabale kwekumira ku Newspack channel subscribing like nga tereka obaka bwawo mu comment section tugakuwanga we tugafuna ku mutimbagano kakati no mu mawulire amalala obadde omanyi nti no bawo omuyimbi bawo omuyimbi olowooza njogera kwani bawo omuyimbi Chosen Becky munnange yatandisewo business ya restaurant ekyo mukimanyi bulungi abasobodde mugende muyitireko wali eri emperero mubeere nga mwefunira ekimere ekirungi ekyo nno si kyendeese munnange abuuziddwa ku nsonga ez'okuba nti nomunaye bannamawulire bamwogerera kino na kiri era munnange avuddeyo n'abaako byatangaaza katubeere nga tukuwa ba wa Chosen Becky